Okay, atukomyewo atukwebaza bwalina omwana ng'ali mu vak alina omwana ali waka tulina essomero eriyigiriza abaana okutimba emikolo n'olwekyo jangu nateete akukukanya plaza opposite Petrol City Wakaliga Road ojja kuba nga ojja atukuwe basale ojja oleta omwana abeeko kyakola having a skill ng'omuntu alina ekintu ekisobola omubeezaawo naye batasobodde kufuuka dokita oba nansi oba ng'agenda n'ajjanjaba ate era ng'amanyi n'okulya ppi tukiyita kulya ppi ng'amanyi n'okutimba muna okutimba bakusomerera asikuveeyo n'ogamba kati ngenze kutimba n'olwekyo mujje namba y'essimu eyo yennyini eri awo wansi gy'oba otegako whatsapp message nja kuba ate nkuddamu tujje abaana tubawe ate obulamu obw'okumaaso tubayigiriza okukola tubateeketeeke tetubateekerateekera China the beautiful girls abaana bali ku kampasi obulamu bwe twogerako bwe bulamu bw'abaana bali ku kampasi tugamba bakampasi abakola be bati baagala ba sugar daddy tusooke naye ku ba sugar daddy nesinawuliramu wa sugar daddy bonna balina ono alina hank bwe yagwamu oli yagoba omusawo tombulidde owuwo ate yali nga amaze gondi ewo ng'amaze ng'agenze kakati mulongo gw'owuwo akola wange mukozi musajja mukozi nyakeera mu field akomawo lweggulo anyways the story after to cut it short wagwa mu mukwano naye akuyise for dinner buli kimu akikoze you went for coffee like kalenga sina coffee yali Kampala nali travelinga naye traveling lwaki temwajja lumu mwenna no I was with my sisters kakuyagala balagati oli mulaavu naye no I had told them already by the way I don't hide anything from my sisters because we are girls and he also had brothers nga n'abagambako katikajja kikyatinga mutuuse wabiki so I thought yali asaaga nga okuntwala kunywa coffee in the evening he came for me at home. Wow. So I was like, send me your location, I come for you. He came for me, he gave me a hug. It was a warm hug. I know. You remember nga already omuntu omwagadde naawe owulira first sight omwagadde kwegamba wenna n'olyaso twagenda ne tunyumya ne biki kati let me tell you mbozi kize mwanyumya ku date the first date you went out with him first of all yakubuuza about you yasooka kumbuuza about my relationship relationship n'omubuulira I told him afterwards nambuuza my full names n'omugamba nambuuza my parents nambuuza where I stay nemugamba wonzije place it's where I stay nambuuza whether I'm still schooling or nemugamba I'm at campus my first year nagamba okay netwogera nankomyawo ewaka tubanja noonya mu bino first date yammwe eno bwe mwali munyumya ate mwali mu kintu what next with me it was only these puppy questions because first of all he came to me nangamba I liked you then on the date nangamba Lord I really liked you I want to be with you I want to continue with you njagala tuzimbe future yaffe first date ebintu bye yamugamba yes kati muliriddawo essaawa zino muzimba future oba future yakoma ati kyovula wali kuntandikwa nagambye nti erudde okwagala ennyo omuntu kibi tolina kwagala nnyo omuntu obeera olina okwerekeramu oba tolina namwagala nnyo to the extent nga we can sacrifice each and everything for ourselves. What happened, Nori? Something happened there. You got him cheating? No. What happened? He wanted a break, I didn't know cause. Aliye yasaba break emyezi ebiri olaba Nori wamma. Yali ayagala cause twatuka ekiseera nga he doesn't want to pick up my calls, he doesn't want to answer my messages. Ate nga yali muntu wa bbuba nga bwakusindikira. Oba gwe wakola ensobi. Did you go wrong somewhere? Oba ku date wano ebintu bye mwayogera omanyi abasajja batestinga nnyo nga tuba twogera nti bwe tubatwala ku date you watch what you tell a man tewebikula byonna n'omugamba n'omumalayo ojja mpola mpaka n'otegeera omuntu what went wrong
anti nkyakunyumiza nati njagala twanguye obudde nga ye muntu gwe wakubira essimu notagikwata n'akubira sisita w'amasimu oyo atakwata simu aliwa biki omuntu ate afuga ennyo naye oluusi atama twagala muntu akufuga atama waliwo okufuga naye waliwo asukka nga even if I'm going somewhere he first video calls ngalinga ali Dubai ati ali ku kyeyo ndagamba oliwa nga obeera tonatuuka mu hostel bayisaawa emu aba ayagala otuke gwe gy'osula era nakubira video call n'akugamba baby oliwa biki but that is love and care yeah mama let's talk about this it girl was love and care but beyond bannange kankubira omuntu akubira essimu n'agamba oliwa taako video nkulabe omusajja twagala okutufaako but waliwo okufaako okususse nga kulimu n'okufuga okususse na waliwo okwagala omuntu nemwagala naye waliwo bamene abamu n'omwagala yes muli mu relationship naye ate n'akumalako bumazi mirembe wajja kwagalwa oba kufuna kubeera kwagalwa naye at the end of it neweesanga nga olinga ali mu kkomera ery'omukwano akubira buli kaseera twagala twagala muntu akubira nnyo masimu calls ezisukka kati lwaki tomwagala attention tujagala but ebisigadde zibeere messages emmere ewoomi nojjako ebyo sibiyagala njagala onkubire ku makya wasuza otya nasuze bulungi tumyawo obuwozi nga busatu ojjeko onkubire ekiro osiibyo otya bitambudde tyakusobola okunyumya ku mboozi empanvu ekiro ereeta otulo siibula kati emisana wano sisaagala bannange nze bankubira buli dakika eri kumpi kuvuga okuba kulonda sikwagala baba bannunda bulungi oba tebakwagala waliwo okuba essimu asooka okubira essimu in the morning nabuuzako good morning I'm going to work what about you such and such then in the evening naye okusindika message you can send messages it's fine it's so very okay kuba naffe tubwagala okubufunamu message ogwo you know relationship wagivaamu you guys broke up you're still in relationship mulongo yekka yali mukwano biki ebyaleeta relationship zammwe okuggwawo because if you don't want the person to overcall you they were monitoring her too much so nze ekyandeetera ebintu byalinga bisatu ebyandeetera okuva mu relationship eyo gye nalimu ekyasookera ddala lyali bbuba ng'omusajja alina nnyo ebbuba nga gwe toyina nze siina bbuba wali omwagala nali mumwagalanga naye anjagala naye nga alina ebbuba nalina mukwano gwange ku ssomero nga njigiriza editing naye womupositingako n'oteekayo akafaananyi nga mwakakubye babiri n'ogamba nga musajja thank you Chris photography nga lwaki oteekayo Chris lebayo osokoleekuteekayo akasooka ne muteekako my cream wamwitanga my cream kati waleero nenteekayo Chris photography awo tulabawo enjawulo kiki ekiba kikuubisa okutandika oyo otaddeyo waaki otaddeyo waaki oyo mujjeeyo olabika omwagala lumu yajjako ne ku campus ndaga Chris essaawa eyo n'omugjayo Chris namugamba sigenda mukulaga taata sigenda mukulaga n'atambula n'agenda nga nyiizi ekirala ekyamukyayisa yali tayagala nkole gundi gye nsoma ayagala mbeere musawo ngo tubeere ku ddwaliro lyaffe nga bisaawa ndaba n'omulwadde gwe ngenda okuba emisonaawe ekyo kiba kisuse okuba kufuga nakutegeerera ekirala nali njagala nze nga nze yali ensonga yange njagala mbeereko singo mbeerekaawo ng'ate biri bye byandeetera okukirowooza okubeera singo biri bye yali akola so you're happy You're single, happy. You're not happy. Very, very Babuli ya mulongo kubera mkwano kitegeeza. You're not happy. Nange gamba buli okubera single kyo kitegeeza oba tolina kusumbwa. Esimu tewali agenda kukuba. Teri akufaako, si kusumbwa. Wali abantu kamubulire. Omanyi lwaki walekawo maama wo ne taata wo n'ogwa mu mukwano n'omuntu ono? Kamugamba olaba mbeera n'emikwano gyange. Ati tebagenda naye olaba nze ekintu kye njagala banjagala ne mbeera awo nga tewali agenda kunkubira. Kati essimu gijja kutobeera na ssimu. Essimu obadde oyogera naani? Biki oyo sibyagamba njagala okuboga nkubyeko kati eno mugamba akati olaba kyengenda osooka okwogera nze kambabulire
omukwano gunyuma nnyo omukwano gunyuma tali atayagala beerawo mukwano tewaliyo ng'omuntu akusindikako ka messages noseka weka nga olwala ne bakubuulirako tamanyi yo missing out kati olaba ekyokubeera single yes fine tubeera twagala tubeere single but my dear let me tell you this you cannot see your friends when they are in love with their own personal men. For you, you're just there saying that I'm single. Let's give an example. We are going out. The girls, all the girls. If you never partner, how will you feel? Simanyi bali abaddeko have ever experienced it. Okubeerawo nga toli mu relationship nga si gwa kyeyagalidde kiyinza okukuluma ate nekikulumya n'omutwe kibeeranga mukko nga siza kyeyagalidde kino nze nakyeyagalidde kusalawo kwange era bwe ndikikuwako buli lunaku buli gye mpitireeyo makubo obafuna abatali omu batali 10 abatali 10 kati awo njalondako ebiranga nkikole agabye buli gyayita abakuba Jessica kyawumuddemu ne wano weali nawalina baakuba awumuddemu buwumuzi ate abasoke ng'anyumirwamu single life. But I don't advise girls to be single. Oba oli mu myaka egidatinga, please go on. Funa omuntu kagule love wewe olina omuntu akufaako, it's different. Someone is going to call you agambe good morning babe. olwale bakufeeko wabaawo keya nti ebeera beyond si keya ya maama mbu ya good morning naye nga ye owulira naawe akufuddeko omwagala wasuza otya oli bulungi twayogedde ku ssente yaŋŋambe ye ayagala omusajja nga maama we si yagenda omuwa ssente z'enviiri kubanga gwoba ozze n'omukwana kitegeeza obuvunaanyizibwa bwo kumusibisa kaviiri kumwambaza sasa yakunjagala nga tonyambaza ye namwe mbeere siriya batakusobola nengankwagala yekiri angulire tiptop ate nga yangulira omusikati ansanze ku Caroline esegeera anzize ku tiktok wegatyo akugambe genda osibe simayanga binene bibiri byabakadde ebiwe bitete byarayisi wempujjako nenteeka eri nga kabitwala 3 tajja anyways atwogere ku mmwe how do you pay your pay mugamba batya bazadde bammwe nti muli mu mukwano ku myaka gyammwe ngenda sooka naawe oba okyabeera n'omuzadde first of all bamaama baffe kozi omuntu ali mu mukwano ayawukana ku muntu atali mukwano mwe myaka gyammwe yes you can tell that this person is in love, this person is not in love. Kati, era omuzadde, era asooka n'alaba kozi buno obusimu obukubira omanyi obeera mu mukwano towoggana weeropa wekka ebikolwa byeropa omukwano nga gumutuuza bufoofo obeera mu mukwano towoggana weegera wekka naye bw'obeera olina gw'onyumya naye kati wanne my mom told me waliwo essimu ezikubira nga you're not loud nga oyogera mpola naye waliwo essimu ezikubira n'oteeka loud speaker nodda mu kisenge ng'owogga n'omuntu ali eri akuwulira biki era omuzadde first of all asobola okukitegeera nti waliwo ekikyusa ku muwala wange ate bw'oba okyabeera ne muzaddewo let me tell you these things ffenna tuli bawala omulenzi bw'aba ali ready okubeera naawe tojja na kumusaba kintu cause mwenna muyina okwefaako cause asobola ofuna obuzibu nga you can help him asobola ofuna obuzibu nga he can help me nsobola okubeerawo nengamba nti kakatifa abawala tulina emizeja status if I want something nenkiwanikayo ku status nga kyoyagala nga kyenjagala n'akiraba nenkiwanikayo ku status era nateekayo ku status nga nina engatto gyenjagala yali ya mitwalo 10 yali aliawo nangamba baby toddamu teeka bintu ku status if you want something come in my inbox you tell me is that the way tulina okusaba mututeekengayo butesi I need this car waliwo emotoka ekimu nga you're not going to
come direct and tell your man that I want this. But post it somewhere. Yeah. Just post it somewhere. And I'm going to post the car you want. Maybe. Nakiteekayo nakiraba kati olumu tubeera mu relationship n'abantu oli nga tamanyi buvunaanyizibwa bwe. Ovunaanyizibwa mu boyfriend wo buvunaanyizibwa ki? Fena tugenda bwogera if you in a relationship you're dating. Alina buvunaanyizibwa ki gy'oli nga gwe omuwala? Sigambye nti 100%. Obutono buno yalina okuteekamu 100%. Because me, the guy that I've been telling you about, mane wamwagala. Ndoza first kati. Kati guy oyo wakomawo mukkiriza. Right now yadda naye sinnawo kuddayo okitegeera akuliko andiko just lwakuba kati alaba ngenda nkyukamu ebimu alaba kati otandise okufeesinga ensi kati ayagala kuddayo beri yaŋŋamba naye nkubuli my dream wife kansuubire teri eyo bakugambako naye nga teri bakugambako gye bali bayitirivu yakusuulawo kayimba kajuliano okamanyi abakimba bacha bannange nkeerabidde wampisa bubi nange nenkukyawa. Era the only thing that I tell him is like sigala muganya mugamba kimu ekizibu oli muyaaye byoyogera sawa eno sitasobola bikkiriza lwansonga wakimpisaamuko naye onalabika ali waddala nnyo bayisi baddala nnyo oba yayogeza mukwano yakikuyisaamu omugamba wakimpisaamuko kati kyentya oyinza okudda era noddamu nomenya omutima like the way you did. Nangamba waabi kisisobola you trust me. Mugambe to trust him, let him come and run kuchala jamu chalo yange okuba n'embaga tetukijjewo. Let's talk about obuvunaanyizibwa bwe tugamba aba boyfriends bwe balina okuba nabo erifa abawala. Obuvunaanyizibwa obwo nabagamba it's not 100% nti bye balina okuteekamu because boyfriend yenna ali eyo atulaba essaawa eno like for real wakwana omuwala omusanze anyirira yeesibisa enviiri yeekolera enjala yeegulira engatto yeeyambaza mu butuufu omusanze anyirira omwezi guweddeko akaviri kakaddiye togambako wowai mulongo nenzewo kati abyogedde togere ku bazadde tudde ku ebyo briefly togera ku bazadde okusooka abazadde ffenna abatuzaala era gwe yenna ali eyo ffenna tulina abazadde era tuzaalibwa abazadde naye omuzadde yenna aba amanyi omwana we whatever goes around wa buli kimu ekikyuka omuzadde aba ajja akiraba kati omwana wange atuuse ku stage bwete atuuse wano kiba kitegeeza omuzadde asobola okukinotifyinga nawe oba tonnakimugamba ye nakina n'agamba kati nno oyo ali mu mukwano ali awo either n'anoonya engeri y'okulaba nti you don't go astray naye okiyitemu okirabe kubanga waliwo abazadde abamu abatuhindarenga akulabye oli mu mukwano ate n'akulemesa n'atakukkiriza kukiyitamu kyokka ye yakiyitamu n'atakukkiriza kiyitamu n'otuuka maaso eyo ng'okuze kati n'okola ate biri ebintu bye wali olina okola courtship nga wagiyitamu eri eyasooka nolwekyo abazadde tebalina kulemesa abaana kuyitamu eyo stage. Omwana watuuka mu age of dating 18 years and let above. Let it be. Just advise the child how to go about a relationship. Tomugaana tomulemesa muleke agende akoone ategere nti ngenze nenkona nsanzeyo kino ndabyeyo kino kati nange nsobola otegeera nti bwenzirayo nsanga bwekiti ate nsobola okikola bwe nti nempitawo. So tugere ku buvunaanyizibwa bwa boyfriend erifa ba girlfriend baabwe. Obuvunaanyizibwa bwa boyfriend erifa ba girlfriend baabwe ayinza okuba kubanga ebiseera ebisinga abawala abali abatulaba ku Delta TV bayinza okulowooza nti omusajja alina okuwa buli kimu alina okuwa buli kimu is strong. Omusajja si yalina okuwa kubeera akusanze oli bulungi nga si yabikuwa kitegeera kati gwe kenyini ng'omuntu olina okumanya nti onaze tagenda kubeera bagiyita this thing of si yagenda okuwanirira kale okuwanirira mulina talina kuwanirira yekka mulina kuwanirira bameka wana yajja kujja kugamba nti nsaba buyambi bwo ng'olina okumuyamba naye waliwo abawala bamu amba nze sigenda muwa yalina okumpa naye nze sikola ki sikwata kuzanga kitegeeza omuntu oba tukola ki oba tomwagala totali kati obuvunaanyizibwa wa boyfriend eri omwana w'obuwala gw'aba ayagala
aba alina okumakinga sure nti amuwa attention. Okay. Naye tekimugaana kukola nga biri bye twayogeddeko mbu akuweereza message each and every gundi wakubire. Reminding you I love you. Oyo aba alaga nti talina byakukola. Naye omuntu akuweereza message ku makya nakubira ku makya nakubuuza how are you. So you love busy guys? Si kubeera too busy, but n'okubeerawo nga buli kaseera gwa kuba kitegeeza you nothing doer, tolina byakukola. Kitegeera. Kale obanga should I call it a sign? Osobola okutegeera nti omuntu oyo either talina mulimu kati waba tagambye osobola kinotifyinga gwe ng'omuwala. Talaika talina byakola ki? Kale gwoyinza okubeera busy nga kubira buli kaseera akubira awo aba akumalako emirembe. Okay, ye mulongo Sadati kutumiddeko nnyo webale kuba nti okola. Nagambye ngenda kutumira buli mukozi munafu olunaku olwaliro si bubi. Abali eyo temulowooza munina kyempisaawo no. Tugende. Wamande kugwe Maso Glory. Briefly abazadde ate nemmwe. Ba boyfriend kye balina okukola erimu abawala. Abazadde mama sola mugamba nti nina boyfriend. Kubanga ntwalanga omwana omuto juzi nali birthday yange yali mu October nga mpeza 19. Yagamba oweza 16. Nga tayagala omulage nti nkuze. Olaba n'ofuba kufunyika kagoye kapya nga si yakakugulidde akutandika kushina kakagoye wakajjeyo. Namugamba mapaketi mani kumpeereza gwe nakaguzeemu. Kati obeera awo n'ogamba kati namugamba nti nina boyfriend ng'olaba kagoye ke kamuyombya kansirika oluusi n'essimu evuga ekiro nga mukwano gwe yakubidde n'ogikwala n'ogamba yizo lowooza ebirala n'ogituga. It's high time. I've been there. Mama si mukwano gwo. Is she not your friend? Mukwano gwange mu bino ebirala si ebyo. Nyakufunirako omukozi munange that is Hudson Kigozi yabale kuba nti okikuba ku Dota TV munange ekyakumakya ndi naye goloka tukole tugende wamewo. Beautiful of course tugende kati wa Brown atumaliriza show yaffe. Abazadde ate ne ba boyfriend of mine balina gye tuli. Twadde buvunaanyizibwa. Kati soka tukwemona tuvunaanyizibwa boyfriend. Isaka ona tuvunaanyizibwa boyfriend walina okuba nga alina eri girlfriend briefly. Oluvannyuma lwa boyfriend si nti buli kimu alina kikutuusa kati ngende ku campus sigamba nti tuition alina okumusasulira nnina abazadde. Naye buno obuntu obutonotono wemba kabiri badde nsiba ka 6,000 nsuubira nti nkufunye ngenda kusiba ka 12. Enjala ngenda kuba nteekako kati siziteekako wemba nkufunye olina okumpeeza enjala akagoye kanyumidde okandeetere. Era n'akagato nako olina okumpa. Oyiseyise eyo olabe akadress n'okandeetera bwe I thought this will look nice on you n'okampa si kutandika kumusaba. Muzungu tumalirize. I thought this will look good on you. This shirt Hudson is nice on you. Muzungu tugende oma. Atugende. Nze kugamba mama wange nsobola naye mba nina mutandikira wala. Okay. Bamuleeta mpala tubala tulina embooza omusanga ng'ali mu kuseka nga musanyufu bulungi kuba mama wange zitera ovaako kati omusanga nga musanyufu bulungi n'osooka n'omuwanaawo n'omulaga ku makisi ze wakoze ku ssomero neyeyongera osanyuka n'omubuulira by'oyagala ebirungi bino ebyokusoma biki ayagala nnyo okusoma n'omubuulira ebyokusoma biki kati awo kujjaawo mpolampola n'omugamba maama nabadde ninayeyo omuntu eyaŋŋambyeko kati nkole ntya nagamba bw'oba olaba nze mama lumu nakimugambako naŋŋamba bw'oba olaba nga muntu ategeera genda naye mu maaso kubanga kati bino byenkugaana ngenda kugaana kati nga nsobola okubuulirira ogende obikolereyo nga tolina gw'ogamba sisita wange muto sisobola mugamba ate muto wange kugamba kati ate abakulu balenzi balina ebyokasula mugamba nti ate gundi yankwanye biki naŋŋamba genda ogezeeko. Tuangwe amani agenda tujjayo ku mpewo amani tutumiddeko nnyo tujjayo tumaliriza atukoze n'ennuwa tuyogera bamuna bamukoze n'ennuwa ku kamera ate majali Derek jali namegamba tumiddeko mwenna abakozi ba Delta abavubuka ababuuzaako nga tugenda briefly njagala atwogereko ekintu ekisinga okuba omulungi mu love buli omu kimu what you have experienced when you have a partner at this age kimu briefly. Like when you're in a relationship, maybe this you can overcome this.
love ereeta this, love brings this, ekirungi kimu kimu. First of all, love ereeta feelings eri omuntu. There is the way you feel good when you're with that person. Wow. Kati amaze akoma oba wishinga Christmas nnungi mulongo. Love ky'ereeta bona ddala ng'oli mukwano ekuleetera okuwulira nti I'm not abandoned, I'm loved, like I'm treasured. Yes. Kubanga ne baba tebakwagala bala oba tobiriiko, to whom it may concern, as long as someone loves you. There for you. Yeah. Wow. Lastly. Nza mbeera mu love, mbeera mpulira essanyu, mbeera n'endowooza nga gundi anjagala, n'ensanyuka mu mutima. Okay, so matumalirize. Nze mbeera mu love. Waliwo akazanyo ke nali nawe baali bakayita little happiness. Okay. Kati nkajjayo mu little happiness nenkafuula happiness ekyasinze mbeera mu ssanyu. Mulaba kati nti mbeera mu ssanyu nze sinyiiga naye ate wali eri nyiza n'okutajja linnyo ku ngulu. Anyways, fena twagalizayo abazadde baffe Christmas n'abantu babiri omu by the way Christmas ennungi. Tandikire ku ggwe. Nze njagaliza mama wange omulungi omubejja, mwagaliza Christmas ennungi, njagaliza ne basisita bange mwenna mbaagala nnyo. Okay, atudde ku maaso Glory. Njagaliza taata wange Christmas ennungi. Natamwogera mannya gaabwe. Mufumba Moses ne mama wange nategejja siwangwane mukambe kwabwe naye mwagaliza Christmas ennungi. Okay, asa omulongo. Njagaliza jjajja wange Merry Christmas bwe mbeera naye awamu ne daddy wange. Jjajja wange Robin Nakayima, then ne daddy wange Ssekikubo Dison. Ate ne mami wange naye ne mwagaliza Merry Christmas ennungi ye Nanyonga Olivia. Then ne muto wange, my twin sister Ali Kalangala naye I wish her a Merry Christmas. Okay. Musoko tumire soko ne boyfriend omwagalize kubanga ayagala kudda. Nange omugoba nnyo inde kuba mukama we gwe yaleeta. Ntubya mukama kagenda ine yekoona nagamba kanzireyo. Bamala kwekoona nkati mwagalize Christmas. Nsooka kwagaliza mami wange omulungi mukyala Lubwama Olivia Akik a Merry Christmas and a Happy New Year. Njagaliza ne daddy wange Lubwama Rek a Merry Christmas. Ntumirayo n'abantu abalala babiri begenda okwagaliza omwaka. First of all, bamuyita Kennedy. I won't talk the other name. Bamuyita Kennedy. Mwagaliza a Merry Christmas and a Happy New Year. No muntu omu, like he's friendly by them, he's really a good person. And if someone is looking for a friend to talk to, by the way, when I have some issues here at Delta, I just run to him. It's called Chainen Noah. I wish him a Merry Christmas and a Happy New Year. Bakuse besibadde munange yazze buziwano simumanyi bagenda tugenda Sharon bichini wakoze bandange nze ntumirako mwenna abalabi ba Delta TV. It has been a girl talk. We'll have girls and we talk about this life. Nabazadde mwana waba akuze nga tuse mu myaka just mu budde omugambe gyalaga kiri bwekiti ne bwekiti omugambe okola bwe bati to overcome this. Kubanga love is natural. Ate love enyuma nnyo omuntu atandika omukwano ng'akyali muto agenda okukula ng'akuze amanyi kikyali. Let them love, let them have people. Abalage boyfriend, it man is my boyfriend, welcoming oba guiding. Atwagala obagaliza Merry Christmas ennungi, Christmas ennungi, ate n'omwaka omulungi. Merry Christmas and a prosperous New Year to all our viewers and the entire team of LNL, Noah, Amani, Emma, Shafiki, Simon, my boss William. The team is big, but I want to thank you all guys for being there for this show. Musule bulungi tujja kudamuna kulencha ku Monday Nadson awali ku macha tubagala nnyo ate muzukuke ku macha mugende mukole. Merry Christmas and a prosperous New Year. Ciao.